Executive Media. Focus, innovate, succeed. Teka mwe namba. Teka mwe namba yo wa boda. Salamu alaikum. Bana kansubira muri bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye bannange njabategeeza abana Uganda ebintu by'ekisiru tubikomye. Omuntu bwakusasula nakugamba nkolera omulimu nakumalayo delivering in time. Waki buli samba mwaga tulabanga tuyomba. Bintu byakwegayiriza. Otegedde ekintu ekyo? Gwe niteeka muki. Reason. Transport. Transport olale mu sente mmeka? Esatu. Manyi naawe. So njalo bategeeza ati muli ku Executive Media. Bannange aja tizuula. Ayazuula mu beko. Aja tizuula ababuuzaako oba muli bulungi. Naye yanguwa muwala goyina ebintu abantu ko balina otuula. Ekinyumidde hijabu mashallah. Kale. Farida mwana wuyaze. Shamim. Mujjemu ebintu mu mmotoka bimala okwalawo wali. Mutegekewo. Mutandiko parkingira abantu ebintu motoka eri awo. Wuyo. Ajatizuula mamu. Mufune mutegeka walungi ngati. So Shamim manje ali erinnya lyange. Abasinga munneitira Zubeda ne Ashraf. Bannange jabategeeza abantu badda bagamba abo bagala views afane batumiddeko muli bulungi mali leo tukoze n'abasirikale batukuumako wano mikwano gyaffe leo tuge nola byonna byonna nga bw'obadde olekaana nzikiriza ngamba abasajja mwenna abakazi bakwate bulungi sente z'ebibiina zatandise ofuluma. Sente z'ebibiina zifuluma ekirala abasajja bw'oba manyi omukazi alina kye yali agguliddeko gwawukanye making sure nti tomunyiiza nnyo ajja kwogera ebyama nti yaggulira ndappaati. Sente z'ekibiina zatandise ofuluma abasajja obugonvu kati bwe tuliko. Bwakika kya waggulu nnyo. Anti ne musajjawo sente zimuwadde azifunye. Amina. Nsona lw'ensonga njalo bategeeza bannange nti ebyo muli eyo muwoza bannange abagala views banaye lwaki muva omukazi n'awummula mulekera okukola ku mukazi interviews Hajati ye yatukubidde. Hajati n'agamba alina obulumi. Hajati n'agamba Zubedo oli mukyala munnange. Byempita mukazi ate nga nabaganze sirina side mu musango guno era bwe ntyo. Era banaye batuwe ku bintu ebiri mu motoka. Era bwe ntenyawo bategeeza nti ne side yaji bwejjanji koleko nja kubaawo. Gotena side. Naga. Oli neutral. Ndi wano. Ekigere kimu kiri eno, ekyakiri eno. Kati nembeera bwe nti wano wakati. Njawo bategeeza. Leero olunaku olwaleero ndi mukambwe nondabya bino. Twala kino kiba kibozibozi. Obulago tujja buyisaamu edda. Nabo tubalanze nnyo bannange. Nabadde ku mukolo. Hi darling, how are you? I'm here saying my hijab is coming in. Yeah. You're calling so them what? They're preparing there. You can join them. Yeah. Oh my God. The English is improving. Yeah. The English is improving. Well. Nabadde kugamba. Nabadde ku mukolo. Abaana abawala wallahi basire nnyo barakallahu fik. Abaana abawala. Omwana omuwala yayisiza maama we gaadi. Atatya. Munnange. Olwatuuka naye akirafunga tonnanyumya mboozi ya mwana muwala agimizaamu nyina mwana gwe otegeera bizinesi. Omanyi tebabega tukolera ku puulapu. Lita ya mutwalo. Ekisookera ddala ba Daily Monitor bankubidde ne baŋŋamba ono omwana bw'aba juice yamusogolera mu lubuto lwa natuuka wali nenyambuka mu production hub. Kange luliko wampa ngenda nkawa atwala National Theatre yansanga nakwamba nkakuwe mukulu ngakatwala mama jote yanonyeza where is the juice I done the juice the whole day nengamba nayambuse mu production hub paka ku radio ate nga bashitundu kya gilasi anyisundu kya gilasi yatumya lita shitundu kya gilasi yatumya lita ne siri bulungi alusa zindi bubi kuba kuma kyandi mmanju bamuleta jova nagamba so akuya Proud hijab. Proud hijab is you're looking nice. I love it.
My sister from another mother. Yeah. Ansubira ndetedde ku sente. Plus akazi. Ate otyo musiku mwana oyo mulaba ina mukwano bayi mukwano gwange mugagga. Mugagga, she's rich. She's rich. Madam, why is she sharing? Oh my God. Yeah, kagwe. Bade kugamba. Abakazi, abana abawala muri basiri nnyo barakallahu fik. Fikum barakallah. Shamimu omwana yayisiza muga egali mama we. Nabadde ku mukolo. Ne bangamba wa juice. Twala juice mu kisenge kya mama. Sorry, mu kisenge ky'omugole. Nga kwata gilasi jaga bili. Nabadde nyinya ne mpita ku mukadde mukazi mukulukulu ng'afunyiza amagulu atudde wansi. Nensavinga nempuyo omugole ng'agamba omukyala nga simanyi nti ye maama nti ne maama tulina byakola wabweru. Agamba omukyala nze mbadde simanyi nti ye maama we nga muyita maama tulina byakola wabweru wandifulumya omazeeko emirembe mu kisenge kyange. Endowooza kyayika yamukuza bukuza. Oba sengawo obaani. Nengabula juice nefuluma. Kati omugole we yafulumya agende mu tenti amukuba ebifaananyi. Nakakidde okukomawo mbuzi owa make-up. Wa make-up nangamba oyo omukyala awo oyo gw'olabye awo ye maama amuzaalira ddala. Nenga Mukama. Ye munna abaana abawala ennaku zino muvumira ddala bamaama bammwe. Nenga Mukama. Ate leero mmwe abafunyemu obusente. Muyina engeri gye muboggolera abazadde bammwe, muyina engeri gye muboogera nabo obubi, ne mulowooza ndowooza maama afunika, maama tebamugula. Ate ekirala oba omanyi olina misunderstandings ne maama wo, yiiya engeri yonna gy'ogenda okubeera ng'ozze omukwano gwe. Sina kuyiiya. Ate oteyiiya. Nedda abantu beefula basiru nti nze maama eyakola ensobi, maama eyanyiiza. Maama wakunyiiza? Wali abaana baga nti bamaama abamu banyiiza. Wamunyiiza emeka? Shami mama wamunyiiza emeka? Sibala. Nina ne bye namukola ne mmukweka ng'aba kubitegeera essaawa zino yandizirise. Mwabbanga enva ekiro mbwammwe. Anti gwe. Sabbako nva. Mukazi watu akafika ak'ennyama era n'okalya. Wallaahi. Naye oba tetuli basiimu nga ffe abaana. Oba abazadde baffe bakolayo akantu katono nnyo twerabira nnyo. Bannaye maama ajjukira yasulako ng'atunula ng'olina obwoka. Maama we yasula ng'atunula ng'olwadde. Neyerekereza emikolo. Omwana ow'obulenzi teyayimuka. Neyerekereza emikolo ng'akimanyi. Neyerekereza buli kimu ayagala akusanyuse. Ne bakuwummula amatu n'asula ng'atunula. Mumanyidde. Shamimu nabuuzi nagambye oyo omukazi oyo obufumbo bwe tebuliimu mukisa. Tebuliimu mukisa. Wamma wadde wampadde ssente sigaana naye kye wakoze kya kisiru. Ye nze yansasudde. Noyise otya eggali mu maama wo. Abaana abawala kambategeeze mama taliiko you wait. Mama taliiko nti lindako soke njogere nono. Waba akubye omulala mugambe omulala mugambe. Kuba maama ye muntu yekka gwe mmanyi wana omuzadde talina spare. Abala bonna balina spare. Abala bonna balina spare naye omuzadde talina spare. Toligenda kufunayo maama mulala, toligenda kufunayo taata wakuzaala mulala. Kimanyi Shamimu nabaddawo ne Kyovola banze bintu bye ntununamu nti waliwo abamu oba tewakula na kitaawo naye bw'omufuna nga waali mulamu. Abasajja betwawula mu mwaka gwa ssente. Ana. Abasajja tojjawo mulamwa. Nze kambabuulyeko olaba okubeera ne taata nga waali mulalwa ne bw'aba mulalu ng'omulaba ku street noga taata wange waali. Okimanyi kisinga taata ataliiwo. Okimanyi okubeera ne muzaddewo maama wo nga kale maama wo akuvuma ebyo bye mugamba maama wa kasita abanga waali. Bannanga abaana bangi bendabye simanyi oba naawe okyayi ku internet kuno abaana abajja ne bagamba nze simanyi naye maama wange tasiima. Nze simanyi naye maama wange mukoledde ebintu bingi. Toyina bye wamukoledde ku bye yakoledde tewali. Shamimu mama tasasulwa. Tasasulwa toyina kyogenda kukola osasule maama wo naye tekiriyo. Ne wookeera ku makya fe abasiraamu n'omutwala ku kaaba n'omuweeka n'ogimwetoolooza toyina wootuuse nakusasula maama emyezi 9. Okimanyi abamu mu bulamu ebitabo tebituyisizaamu kubeera successful naye essomero bamaama baffe lye batuyisaamu ne tuba n'empisa obwetowaze maama essomero erisinga Shamimu byonna bye yakubuulira ebitabo oyinza okuba bisoma ne bigaana ne maama n'akuzza ewaka naga mwana wange obwetowaze empisa
obugonvu obukakamu ng'essaawa zino ina ebifo by'olimu lwesome mama odi yakwisaamu. Ashraf njagala kutegeeza nti n'abawala ennaku zino bendaba bangi. Waliwo omuwala yawandiikako ku internet n'agamba nze nalabye muntu era enkola n'agamba nalabye muntu muzibu mu nsi ye maama wange. N'agamba maama nsaba okukutegeeza nti nkutwala ng'eyafa. Shamim. N'akiwandiika n'akigamba maama we era n'agamba bo tebakwatagana. Nagenda olaba mu comments nga bawala bangi abagamba mwana gwe toli wekka n'owange yagaana owange yannema maama wange nze biki bana ine ngamba ya Rabbi. Abaana bangi abalina obutakkanya ne bazadde baabwe naye nze mbabuulira. Olaba byonna babyogera. Mufune bwe mutereeza enkolagana yammwe. Olunaku maama wo lwaliva mu nsi muno. Noonoonya gw'osindira ekizibu. Kakasa nti ofuna ekizibu teri ayinza kutegeera nga maama wo. Olaba Shamim. Abazadde bakolakola ebintu ne bayomba. Byonna babikole. N'omutwalira ekintu n'agayikale weebale n'atasima ne naawe. Tomanyi ayinza okuba maama omutegeere nga naye bwe yakutegeera omukazi ataakujjaamu n'agamba kaakuzaale bannange yali asobola okukujjamu. N'alya ebbumba n'atuula kale musiimeko ekyo nti yakukuza emyezi 9 n'agenda n'akusindika. N'akuteekawo n'akuwa obulamu. Ogambe ye maama wange bw'atyo bw'ali musiime olw'ekyo. Ki ekisinga ekyo okutereka emyezi 9? Ashraf kankubulyeko maama wange tasobya. Maama wange bw'omuyingira nkuyingira nga siyinako gwe neebuuzizza. Maama wange bw'aŋŋamba nti Shamimu nteera emitwalo 10 ku ssimu. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato katulyawo. Akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Lwate nina omulala ayinza okupa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka mu osobolera bakaazi. ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Nwe kiba kinneetaagisa kuzeewola ku muntu. Nteekeko emitwalo 10 ku ssimu ate simubuuza zaaki. Ate oba obuuza zaaki. Ne bwe mba nnaakazimusindikira n'aŋŋamba mwana wange okyayinamu ekyebiri okinteereko bwe mba nkirinamu nga sinnalowooza ku baana bange banaalya ki sinnakola ki. Maama bw'agannyongerayo n'ekyebiri nkikwata ne nkimuwa bwe nfissaamu 10 ne nkula mukene abaana bange ne balya mukene. Ne balya mukene. Because nze kyemmanyi ky'osaavinga muzadde we essaala zaakuwa naawe gy'emikisa gy'ogenda otambuliramu ku baana ababo. Kankyogere. Amadini gonna teri ddiini ezannyira ku muzadde. Teriiyo. Ekyokubiri omubiri gwe enfaanana gye gwali gufaanana nga mukazi mulungi gwakyuka lwakuba gwe eyekalakaasa n'omanyira maama. Amabeere ge ne gava mu kikiba nti lyali tutu ne liyiika lwakuba gwe. Bangi baabiso olubuto ne lufa lwakuba gwe. Teyalina mugabo oyo. Mukazi watuna skini nejjako mugaba embya ne zikyuka ennyindo n'ekyuka. Abakazi bazimba ebigere Shamim nabadde nze bwe mba embuto nze nzimba bwe nti ebigere buli omu n'agamba kiki nzimbira ddala ebigere nze bwe mba mbuto. Nze bwe mba mbuto teri muntu ayagala kuntunulako. Nabadde ngamba abantu. Kati omwana ng'akeera ku makya nga weewaayo n'ogamba nti bannange sigenda kujja mu lubuto. Omwana n'akeera ku makya n'agamba naye maama naye tasiima. Bannaye. Omuzadde wo mutegeere mu mbeera yonna nga bwe mutegeera abasajja be musanze obukulu n'ogaaka mugumiikirize nga mugumiikirize embwa z'abasajja. Ekisinga n'okuntabula osanga omusajja nga tomumanyi n'ogumiikiriza emize gye gyonna ate mu bulungi. Era nga n'emikwano gyo bagamba nze musajja wange ogwo omuze nagumanya. Hi Diana Kahunte. Ebyamama tebiriiko muze. I love that woman. Diana? She's principled and corporate. She does like this when she's waving. Abaana ab'obuwala But she's not married.
okimanyi tuli mu December gwako waliwo omwana nga okuva etwatandika January 2 takubiranga ku nnyina simu tamanyi na maama afaanana atya tamanyi oba ali oba anywa naye nga mukazi we munaku bakola shopping buli wiiki wabeerawo olupapula lwa shopping mukazi we akola shopping y'engoye era bafulumiza dda shopping ya Christmas omukazi ayina ey'abaana eyina ey'amaama we ey'amaama w'omukyala Nazaala kweri ku listi naye ng'omusajja oli awo Nazaala omaze omugulira olugoye nga nnyoko talina lugoye okimanyi kino era nga maama tamanyi na bwagenda mu church abavubuka kino kanki bagambe buli muvubuka ali ku executive media awuliriza bulungi nnyo ate toyina nsonga ekuliisa nnyama ewuwo nga tomanyi maama wo kyalidde Shamim toyina nsonga ekutumisa kyennyanja kiramba nga maama wo tomanyi kyalidde wallahi nawulyako omuvubuka ng'abuuza maama we naye amafuta ge naakakuweza munywa manywe nga naye alina lwe yakuterekera amata n'ogayiwa ne mubuuza bakwate olupapula babadde byewayonoona n'amubuuza atya amafuta genkuteera mu munywa manywe esente zireme tujooza bazadde baffe bannange era nkigamba n'abakyala kitaawo osobola okumuwa emitwalo egi maama omutereka ekyaga n'akugamba naye ku sente zemukola e Kampala ompadde zino taata omuwa emitwalo egi n'akusaala 9 n'akubuuza naye nezikuze e Kampala ng'ayagalayo kennyini atwale ku ezo akuwe naye Ashafu bali kwagala maama wo Allahu akbar Shamim wallahi billahi tallahi okola ebirala byonna nze nina ekintu kye nagamba abantu nti nze nina ekintu kye nina mu bulamu bwange nti ne bwe mba ngenda kujja vasi wano kulya mmere nsooka n'engitunuulya nti yammeka nti enaka enda oba mu 5 kasanva awo nenkubira maama nga sinnagigodaringa nemubuuza maama Medi oli otya nti gyendi nti leero olidde ki ndi wano ng'olwonna ne kumakya kuba nze teri lunaku nagamba abantu luziba nga siyabe ku maama wange teri lunaku lulina kuziba nga simukubidde ku simu kati nekyokumulaba kyakubiri alina okufunayo kasente kange konna ne wekaba katwalo ku makya kale atandikireko kubanze negamba simanyi lwe ngenda tandika funa bukadde muwa obukadde obwo bwe nninda bwe mba ninako ekyebiri era mukwera mukama Mamedi nina kuno ekyebiri badde njala kuwaako omutwalo nsigaze omutwalo naga awandizire sate kati gweina abaana n'omugamba mukadde kankuweko omutwalo nsigaze eki wallahi nagamba kale nze bannange emirembe gyempulira ate mama wange Sara zampadde kwentambulira Ashirafu wallahi ekibuga kyaganye lunaku lwaganye ate bakubira abo ng'oli bubi nemukubira nemugamba maama ekibuga kiganye nangamba oyagala nkole ki nemugamba mama nonya transport anzize waka nangamba kati linnya boda gendeka watuuke bate mubuzo balina mobile money kwa obudde buyise musasule n'asasula ng'enkya omukazi akeera ng'akumanyirira maama okimanyi abasinga tetumanyi mannya matuufu nagakusevinga kuba maama baffe nze nange noonya erinnya noonya njagala era nakoze appointment e Spanish nakoze appointment e Spain njagala bankolereyo erinnya nga lyanjawulo ndiyite maama wange Allah akibar nze ekintu kyensinga okutya mu bulamu nga bankubidde nti maama wo mulwadde buli kimu kyesiba nze nina omulimu gwa TV gwe baali bangobyeko bankubira nga ngenda kushootinga bwenti program ne baŋŋamba maama wo mulwadde ne ŋŋamba producer bankubidde mama wange muki mulwadde producer nange atusooke tumalirize eki ne mugamba ku maama wange omulimu mungoba buli kimu kiyimirira mba sikyategeera siteesa ku bulamu bwe nalinyirawo ne ŋŋenda ne bagamba bwe mba musobodde ebbaluwa engoba mugiteeka ku ssimu ebyo naabiraba nkya nina akasomero ndi musajja musomesa nina akasomero ke nali nsomesaamu afande you are seeing the nyash heaven on earth your happiness is done madengam you see women with nyash nina akasomero ke nali nsomesaamu nenkubira doosi ne mugamba mukama wange ngenda tuuka leeti bankubidde nti maama afunyeemu obuzibuzibu doosi naŋŋamba abaana basasudde sente ne mugamba ssebo bw'oba oya tosobola kugumiikiriza nsooka endayo maama wange nsomese za after lunch n'ekiri abaana nsobola bakompasetinga ngoba mugamba wallahi ngenze
Mama tebamuteesaako. Nasooka kutuuka wa maama naŋŋamba nedda abato baadde kyeka bagamba omuco gwa nnimi ŋŋamba ddi nasooka tuuka. Mbadde saagaba nnyumize nti mama omuco gwamulumye ng'enti tewazze. Omwana aluma era alumira ddala naye omwana Mungu asobola okuwa omulala ne weerabiralabirako. Si mwana yekka. Omukyala afa, omukyala alina replacement. Omusajja n'agenda n'ofuna asinga. Endowooza ebyana by'obusiraamu ebyanyiridde. Allahu Akbar. Funny that is, you are not seeing the nyash now. Wadde nkugamba. Mama omwana afa osobola n'ofuna omulala. In fact oli osobola n'omwerabira. Bulungi nnyo ng'ojjukira mujjukire because Mukama akuwadde omulala n'akwerabiza oli. Firstborn wange yafa. Okyogerako bwogezi. Omusajja afa n'ofuna omulala n'akulaga omukwano oli n'otandika mujjukira mu dduwa zaana. Omukyala afa n'ofuna omulala nga neyafa yali azadde baddugavu n'aleeta bikyotala n'omwerabiririra ddala. Maama bw'afa tosobola. Ennaku terikoma, agamaziga tegalikoma. Bannange ne bw'oba olina kaswiti kosa nga Mukama ye level kwokyali okuwa maama wo kamuwenga. Shamim, abaana ab'obuwala muli basiru nnyo newoonyirira otya n'okomayo. Wallahi obwo obulungi bw'olina maama we yabusheyalinga yakusenerako n'akuwa buli kimu kyekikwewaza ye maama wo. Omwaka tegugenda kuggwako nga bino Ashraf yayagadde leero abaga yanyiize nnyo. Shamim, nze balina ngamba abantu bwe kibanga ekigenda okunnyimisa emirimu webeera ng'osibye ebintu ebyo. Nabuuzizo omukolo gwawedde ne mubuuza oyo yabadde maama wo naŋŋamba ye ne lwaki yansindika e Kampala nga nina emyaka 7. Omanyi lwaki yakusindika e Kampala? Ne mugamba teyakukotogera kulekayo mu kyalo omukolo wandigutuuseeko otya singa yakugjamu Bukoma Nsimbi. Waliwo abakazi abazaala abaana ne babatuulira n'amutta nga amuzaala. Wallahi Allah akibar. Waliwo ababazaala ne babasuula mu ttoyi bagenda omunnyinula mu ttoyi ng'afudde. Maama waakuzadde n'akulabirira akusindisa e Kampala ku myaka 7. Omanyi lwaki yakusindika e Kampala ku myaka 7 gwe? Omanyi lwaki yakusuula ewa taata wo gy'oli n'ogaa step mother yambonyaabonya mama wange yaliwo? Omanyi biki bye yayitamu atuuka agamba omwana kamuleke? Nabuuzizza omuko kuba nakakiddwa nga ndina Akram ne mbuuza omuko naŋŋamba omwana oyo mukulu waffe oyo omuwala maama yalaba nga wanaamusigaza mu kyalo embeera y'okusoma eyinza okugootaana mwana muwala n'amusindika mu kibuga. N'okugenda mu kibuga maama yatunda ezimu ku nsolo ze ayingire ekibuga. Emugambye embuuzi ezo ze maama ze yatunda okyazijjukira? Omanyi sente mmeka kati z'alina musinga omanyi nti alina na faamu nnamba ey'embuzi. Takyalina kyajjukira. Busente ate nga bwe busente Mukama asobola n'obukujjako enkya n'odda ewa nnyoko nga bansi yonna abakuwaga bonna ogenda kulwala bakuleke mu ddwaliro ng'owunya. Mama we yagenda okusiimuula yasobola yekka okugumira ekivundu kyo. Shamim n'aba omukazi ekiruddu ng'ali ku mutabani we mukazi mukulu nga mutabani we agongobadde naye nga abantu bonna ebyengenge ebyampitamu ng'aballa bonna bakoma ku mulyango bambi. Omukazi adduka olumala okugongobala bakubuuza nga toyagala omwana w'abandi yabeere wano akole ki? Naye musaasire okyamukozesa akigwa agongobadde omukazi n'agenda n'afumbirwa. Maama yaguma n'agamba nze nazaala agongobadde ewange. Nze nagamba abantu nze era buli muwala kye musabira mu nsi muno ali mu bad times ne maama we era bamanyi we bajja mu inbox yange maama wange munnange kino mugamba kimu olaba tukole kyonna ekisoboka ngenda kwegattako okulaba nti ozza omukwano gwo wakati wo ne maama. Bannange maama tagulwa. Namwe mwenna abeekazaniza mama wange namutta mama wange mulabanga misikolo wallahi walifa ate ne okutafa olumwa buli wolaba abayina ba maama baabwe.
okimanyi ekikwetagisa kiri kimu kugenda mu good terms na muzadde wo ate nga kisoboka bino ebintu naye sinamanya makulu gaabyo okeera ku makya n'owa mukazi w'olugoye n'oba musanyufu nti mukazi wange mufudde wa bbeeyi nishamimu okeera ku makya n'ogenda n'ogula ka half kilo k'ennyama essanyu ly'owulira ng'okatwalira maama nze kati neegamba nakutuuza n'akugamba ate tovaawo abaana bange n'ekigamba omwami wange ebbanga mama wange lyamala ku nsi ng'akyali mulamu buli ssente yange yonna gye nkola saagala mu mbuuzi eragawa ekituufu yonna egenda ku maama wange nze kambirane mpaka wemmala okulaba nti maama wange byonna bye nali njagala mu bulamu okumuwa si kumusaswa because sisobola okubeerako kyemusanyusa nakyo ndimuwadde njagala olwo mutandiko abaana bange batandika okumbuuza nti maama sente zokola ziragawa ate nakyo bakimbuuze nga bakakasa nti be bazinkolera waliwo bagenda okuwakanya wano wetuli naye kino kanti babalire abaana bange nze ogwange gwe nali nina obakola nagumala wabazaala nabazaala ebisikadde be bamanyi nze maama wange sigwa abalabirira sinze mungu nze kyenkola bwemba n'emitwalo 10 nga nsooka ndaba oba maama ayagala kakoko oba kyennyanja bwe kiri oshegedde nga nkubira omuwala ekisaasi nga mukadde mukolere engege ya mitwalo egi gisindike 5 gisindike ne boda 5 kitundu gyayagala okulya bwamala ogifuna nga ngamba abewaka mbasalirawo maama simusalirawo mubuuza neyeesalirawo ejo mwayidde ennyama mulye ku kabeji nga nze ensazeewo ntowa oda kuba bali baana bange bannange ebifo bino asooka ye Allah mu madini amala gwe bayita Katonda owookubiri ye maama owookusatu ye maama owokuna ye maama owokutaano ye taata eteekawo taata indako bano asooka ye Allah nekuddako maama owokusatu maama owokuna maama owokutaano taata bana mwagale ba maama bamwe kati awo yanti alumwa toyina kyakola nenze nkubuye era nsiba nkigamba mukazi wange tomonzalidde abaana otiribiita lwoliteera ku makya n'oleeta opiniyoni yonna ku nazaalawo ng'erimu nyazaalawo wallahi ogenda paakinga olaba nti nze kyennakola engeri gye saaga kulumya maama wange saagala nakulumya maama wa mwami wange so kati kyennakola kiri bwe kiti bwe naaba najja entondo ku nazaala wange muwa distance bwe kiri saagala mujjako kanoko ate naye saagala nzijeko kanoko okitegedde kaakati we musanga kuba simulabaalaba ne bw'aba ayina kannonzeeko njagala n'enkamira era mbeera waawo nga nseka okitegedde because musanze lwa lumu bonna bw'aba akoze bwa lumu era mugenda bulekaawo because nange owange ayina gyali nga nazaala w'abantu simanyi naye ayinza okuba abikola ki abikola nze era kyova ngamba abakyala nti obutajja nazaalawo minoko mulekerawo okuloopa abaana baabwe because wallahi ne bw'onooloopa omusajja wa maama we musaasire naawe weeteeke mu bigere bya nazaalawo singa bazze kuloopa wo nazaala n'oleka omwana wo osuubya asoba kusaidio tasobola kyova nze ngamba abakazi emimwa gyakyo okutwala gitabbaawo omugambe byokola sibikola ki era bw'oba olemererwa gwe wekka bw'oba tosobola kunalirira bizibu bya mu bufumbo togendayo street weeri nkalu genda ku sipiiki ku Nairo oba weesigalirewo okola emirimu gyo fuuka self independent weeriise weenywese n'oba owulira nti nze omukazi ne wangamba nti maama wange akoze kino bannange Shamim nga tufundikira essimu eno giraba omuntu alina okuba nga yasingamu erinnya ery'ebbeeyi maama wo nze era mu ssimu yange yaliko Queen of my heart yenna abakyala b'omutima gwange ate mukyala wo n'abeerako mangi gyegali nze mangi nnyo osolonda mwaga amaanyi n'owa mukyala wo Queen of my heart era waakuwa n'emba njogera naye wallahi ng'osomera bizinensi kugamba client kankubbire riziki we n'aba yange wallahi ojagimpa naye essaawa zino maama akubbire era waliwo akubidde n'aŋŋamba enkya twetagayo ebidomola ebiri kolo neekola naŋŋamba balina ebintu bye batwalira Shamim ngambe client maama akubye kankudde ne mujja ngamba nange ebintu bya Shamim bisimbuddeko nze kale maama abadde talina kyangamba kingi okujjako nti ebintu bya Shamim bisimbudde naye n'osooka omukwate bannange kyova nze bambi bwe ntunira abaana abatalinawo bazadde baabwe
nga omulabo obulumi nze mba nkitegeera kuba ffe ababayina nze buli ssaala nga sinnasaba kyonna sinnasaba ssente sinnasaba biki Mungu nsooka mmuga ya Allah nsaba ompangalize maama wange oyo ye buli kimu kyange mumpangalize mumpeera obulamu mumpangalize akootekoote sikirinaako buzibu musituleko ng'akootakoota kuba byenjagala omuvubuka asinga ekitiibwa ate era ompe nsobola omulabirira kuba njagala mpulira nnyo essanyu nga kiri kyogambye nti ng'otwala haafu y'ennyama ogiwema nze mpulira essanyu nga nina kye mmugulira mmutwalira era kino nga tumayiza kankyogere mu perspective y'eddiini omuvubuka asinga omusajja asinga ekitiibwa ng'ogyeko ababaka ba Allah bannabbi n'ojjako baswahaba abo abana Abubakari Umar Uthman n'ali addakaawo bamuyita Uwaisul Qarni ekyamufuula okuba ow'ebbeeyi maama we ate yategeka emigugu gye agende Madina asome ku mbaka sallallahu alayhi wasallam agenda otula embeera ya maama we nga si nnungi nga bakulu be ne bato be badduse n'abijja ku nsolo n'abiteeka wansi n'atula n'alabirira maama we paka we yafa omubaka gye yali sallallahu alayhi wasallam Allah yamutegeeza nti waliwo omuvubuka ow'ekitiibwa eyali agenda okulaba afuuke swahaba naye yakyerekereza lwa maama we buli lwawanika emikono bwe mba mumulabyeko mumugamba abasabire wagiwanikira bwati gigenda okukanga kyonna kyasabye Allah akimuwadde lwa maama we Allah alina obuyinza munange mbaka yafa nga tamulabye Abubakari n'afa nga tamulabye n'asangawo Umar abasajja abagagga abaali bamukozesa baamuyita erinnya Umar n'aliwulira ng'erinnya akoma diwulira ku mbaka nebagamba oyo gwe bayise nabbi yatugamba wetumuwulabira kuwonna awanike emikono atusabire edduwa naye yatuuka ku ekyo ekitiibwa lwa muntu ogwo maama bane bamaama bamwe mbayise bulungi bamaama bamwe mubawe kyonna kyolina mu busobozi bwo ayina emmotoka wallahi nze wallahi munawa bawala kwetinkatingana kwebubyako bifaananyi tatuula maaso nga maama nze maama wange mabega nze soana kufitina musajja ng'awa maama we bubeera butaagaliza ebeerange obulogo effutwa obutaagaliza obukyayi obulyake oba olidde mu nsi y'olukwe akajomero akasembayo mu kiboozi kyaffe twagala kukomawo 225 twagala twogere ku baami empisa gye bayisamu bakyala baabwe kale inshallah so ababa Boss Beauty bali awo ku New Pioneer Mall bakugamba nti bakola ku nsusu era yitawo babere nga ate bakolako Wilmat Paint bakugaye paint yokajo ino okubeera ng'okozesa wano e Kampala tojesigambako nekugendako ate kulubuka tayina kyekola ojozaako omwana ne wabayeeko Manda Express Kagona yakugamba nti bebyoka batikka ebintu okubijja ettaki obikuleetera wano ewaka byonna nga w'obitumiza sanctuary gwe tukozesa wano gwe tunywa yakola kati ku Daily Monitor yakola Kasukula Live yakola ku Simon Official buli wamu lita ya mutwalo emikolo gyonna tujyaniriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bana mje tukoleko Executive Media. Focus, innovate, succeed.